Bannayuganda kino kirango awulidde tegeeza abooluganda abako n'ab'emikwano wano mu Buganda omuntu bw'afanga yeetuze bwetuze tebamukaabira omulambo bagukuba emiggo era tebamusabira kuba aba yeetuze bwetuzi wano mu Buganda. Kati bannayuganda bannange nze nsaba okutereeza eggwanga lino nsaba bannayuganda bannange enkola eno etandika okukolebwa ku bakungu ba gavumenti abafiira mu malwaliro g'ebunaayira ebweru w'eggwanga. Kigenda kukola kitya? Abakulu bano bagenda ne balya ssente ez'ebyuma by'eddwaliro ne balya eddagala ly'eddwaliro ne balya ssente z'abasawo. Kati ne batuuka okugenda ate okulwala bambi nga ebyuma baabirya, eddagala baalirya, abasawo banyiivu, nga kye balina okukola kugenda bunaayira kubajjanjaba. Kati bambi abamu Mukama ebintu n'agira ne bijja bubi ne bafiirayo. Kaakati ekyo tugenda kukitwala nti buli mukungu wa gavumenti yenna afiiridde mu ddwaliro eritali lya mu Uganda agenda kuba yeetuze bwetuzi. Okwetuga kutya? Kubanga be balina okuteeka eddagala mu malwaliro, be balina okuleeta ebyuma, be balina osasula abasawo. Kakireeza baba bagenze ne beetuga. Kaakati abantu bano tulekerawo okubakaabira. Kiswaza ddala okaabira otya omuntu eyali ekyuma ky'eddwaliro kyalina okumujjanjaba oba mugezaako okunfuna kubanga kati kino kiswaza sebo bakusanga okaaba bambi tufiiriddwa omubaka tufiiriddwa minisita atazzikawo naye nga minisita ne babuuza minisita afiiriddewa munnange minisita afiiridde Kenya mu Aga Khan afiiridde mu Amerika bambi kyekyamututteyo mbwa nti wano tewali byuma ate eddagala ate abasawo. Nobuuza kyekyabigaana minisita y'omu munnange baleeta ekyuma kya kansa minisita n'akirya. Kati nga tukaabira oyo oyo aba yeetuze oyo minisita aba yeetuze okitegeera era omuntu mu Buganda bw'aba yeetuze omulambo guguyibwa kibooko. Gavumenti tusaba mutuwa olukusa abano buli kinsinfiira bweru nga mukungu wa wano tuke ku mulambo nga bannayuganda tugukubemu emiggo ontegeera kuba aba yeetuze era buli munene mu ggwanga lino minisita simanya MP simanya gundi afiira ebweru w'eggwanga oyo tukimanye yeetuze bwetuzi. Abantu abo bemulaba balina obusobozi obutereeza eggwanga lino ne bateekamu eddagala buli byuma ebyakabi ne kati ebyuma babirya eddagala ne balirya amalwaliro ne bagalya. Kakati bwe bafiira ebweru baba tebeetuze baba tebeetuze mazima beetuze. Kiswaza okaabira omuntu eyeetuze nga batusanga tugamba ate kiki bannayuganda tebakaabira muntu yeetuze tebawandiika RIP mujje wakajanja RIP omuntu yeetuze minisita yeetuze afiiridde bweru ng'owandiika RIP ensi zijja kutusekerera tebatayipinga RIP ku muntu eyeetuze. Okitegera kulumbe lw'omuntu eyeetuze abantu baba mu masanyu baba mu kusanyuka bakyakyanca bagamba kiyayagadde. Okitegera kiyayagadde yayagadde afe. Okitegera kati omuntu bw'abanga alidde eddwali alidde ebyuma alidde buli kimu. Okitegera abasawo bakaaba abasawo oyo bw'agenda n'afiira ebweru aba teyeetuze aba yeetuze. So bannayuganda mbasaba njagala mbe n'omutima ogwagala ensi yammwe buli lwe mutandika ne tufiirwa abantu abanene mu ggwanga lino ne mutandika okwekaabya simanya RIP I extend my condolences obanga agamba abaddawo nti bannange mweriire ebyuma abasawo bakaabe muli eddagala ezo sente muli kyembanga abategeeza kyemutegeeza omuntu bw'aba yeetuze tulaga abasigaddewo abakungu ba gavumenti ni bannange nno okwetuga si kirungi mazima munfuna tubalage nti bannange okwetuga si kirungi. Kati n'abadde asuubira okwetuga ng'ali ez'ebyuma ebirina okujjanjaba kansa ebirina okukebera simanya ki okitegeera ng'ali empeke z'eggwanga ng'ali amalwaliro g'eggwanga bajja kukendeeza. Bannayuganda abantu be tulina okukaabira be bano bambi minisita waffe yafudde bambi yafiiriddewa yafiiridde Mulago bannange kitalo nze ayiza ka Uganda nze nje sooka bannange kibi nnyo bannange twafiiriddwa MP waffe MP yafiiriddewa yafiiridde Kiruddu maama nnyabo
muppi waffe ompulira anti bannange twafiiriddwa nnyo twafiiriddwa munnange omuntu omunene mu gavumenti bannange abadde akolama yafiiriddewa anti yafiiridde Kawempe mama nti bannange omukyala omu ku banene mu gavumenti yafudde ng'azaala bannange nti yafiiriddewa nti munange yafiiridde mu Kisenyi mama bambi naye yafiiridde mu Amerika yafiiridde Kenya yafiiridde Germany kati nga bwolaba tetukyagamba nti kabaka yafudde kabaka yakisizza omukono kabaka ebigambo ng'ebyo kati omukulu yenna mu gavumenti wano bw'aba afiiridde mu nsi etali eno awo tugamba omukungu wa gavumenti yeetugidde mu Amerika omukungu wa gavumenti yeetugidde Kenya omukungu wa gavumenti yeetugidde South Africa omukungu wa gavumenti yeetugidde Germany muwulira enjogera empya muyina okuleeta muleke kuddaawo omukungu wa gavumenti munnange yafudde yafiiridde ttake tulina okukyusa enjogera teri munene mu ggwanga lino afiira mu ddwaliro lya nsi ndala oyo aba yeetugidde mu nsi ndala era nsaba bannaddiini bami mutuyambe abantu abo tebeetaaga kukolera mikolo kiswaza omuntu eyeetuze tutandike bannange Mukama omwoyo gwo guwummuze mirembe atubanga ne Mukama tuba tumutya obadde ddala omwoyo omuntu eyali ekyuma ky'eddwaliro omwoyo gusobola owummula emirembe nze Isaac Uganda bannange please subscribe to my channel genda ku YouTube teeka mutesi Isaac Uganda comedy and please subscribe